Tulinayo n'ebyobuwangwa ebirala ebitasaanidde ebibonyaabonya ebikosa obulamu bw'abaana ebirina okukola ki okuyimirira. So tukuza positive cultural practices eziri negative ne tukola ki ne ezikuluusanya abaana ne tuba nga tetuziteekako ssente. Tusobola kugamba nti lwakuba ekyo kyakolebwanga n'olwekyo kye tulina naffe okugenda mu maaso nakyo nedda. Naye nga njagala nnyo okutwala omukisa guno okwebaza maama wange Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo kubanga akoze ku nsonga z'abakyala mu Buganda okumala ebbanga ddene ddala. Obwakabaka nga tebunnaba nakuzzibwawo bulungi omu ku abo abakyala abeenyigira mu nsonga ez'okuzzaawo Obwakabaka, era ne bwe bwaddawo ebintu bingi nnyo byali nga tebiri mu nteeko y'omu ku abo abeenyigira ku mirimu egyo. Kati abasinga ku ffe gye tuliko gye tutambulirako ne tweyagaliramu. Ekintu bwe kikula tekisigala kye kimu, kiba nga kikula nga kyeyongerako obulungi n'okugasa abantu. So n'olwekyo tusuubira nti mu maaso tujja ne kuba nga tulaba ekifaananyi kirala nnyo, nga tufuna n'abakyala bangi abatutegeeza ekye bagasiddwa mu Tawamiruka ono, ate era nga ddala mwebali newankubadde tuyinza okuba ne tubawulidde olunaku lwa leero. Twenyumiriza nnyo mu mulamwa ogw'omwaka guno ogugamba nti abakyala ba nkizo mu nkulaakulana eyannamaddala. Ekyo kyeyogererwa kyokka tetulina nnyo kukiddiriŋŋana, naye ate era nga tetuleme kwogera ku bintu abakyala bye bakoze era okuba nti tubayita nti bankizo. Mu maka bankizo ddala, kulabirira amaka, kulabirira abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, okulabirira ab'eŋŋanda gye bakola ku mirimu, bavaawo awaka ne bagenda ne bakola, balina businesses, baddukanya amasomero, balina companies ez'enjawulo, balina bingi nnyo bye bakola. Abakyala ku byalo gye babeera tebeerabirira bokka mu maka gaabwe, naye n'abalirwanwa baabwe nabo babalabirira mu ngeri emu oba endala. Abamu abalina ensuku, abalina emmere, ng'omuliraanwa we talina, bafaayo okulaba nti bali batya. Baba nga balwadde ne bakola ki? Ne babayamba. Baba nga balina obwetaavu bwonna ne bayamba. Abakyala ku byalo bakola nga bwe tugambye mu bika byabwe, era abakyala nabo gye bali nnyo. Abakyala mu ggwanga lyonna tulabye wano abakyala ba Parliament, tulina abakyala ba minisita, kwegamba mu bifo byonna abakyala gye bali. Omulimu gwe bakola munene ddala. Naye ate nga era waliwo ensonga nnyingi ezitusoomooza, ensonga ezimu nga teziva mu ddiiro, naddala ng'ezo zetuwuliddeko, obutabanguko mu maka. Tetusobola kukoowa kubyogerako, bwe biba nga si birungi tulina okubyogerako. Eddembe ly'abaana, ensoma y'abaana, okujjanjaba, ebyo byonna bikyatusoomooza mu ngeri ezitali zimu. Minisita wa Gender wano ayogeddeko okugamba nti abaana kati ab'obuwala bangi mu primary be basingayo obungi, naye ate bwe kituuka mu senior omuwendo ne gukendeera. Ekyo kitegeeza nti abaana baba bazadde babeefumbizza oba balekeddeawo okusoma ku myaka emitono. Ekyo tukikwateko nnyo
kubanga abaana bano bwe batasoma ne bakoma bukomi mu primary 7 ne bateeyongerayo n'emikisa gye bafiirwa mu maaso oba bakola ne courses endala vocational courses naye nga babeereko ne kye bafuna obuyigirize bwe bafuna baleme kukoma bukomi mu P7 nti bayiza okusoma n'okubala. Tweyongere waliwo n'abakola emisomo mingi nnyo emirala n'omwana bw'aba tatuuse mu university baganyibwa ate ku masomero amalala. Ensi ezimu nga waliwo gye bayita Germany bayita Jeremani mu Buganda eyo ensi eyo yakulaakulana nnyo naye nga yakulaakulanira ku vocational industry tugambe bwe bava mu S4 S5 awo nga waliwo emisomo mingi nnyo emisomo egyo nga bagyeyunira nnyo bangi nnyo bajja ate ne banga bafunamu ssente ez'amaanyi. So n'olwekyo tutunulira university kintu kirungi nnyo okugendamu naye bw'aba nga tatuuse mu university temugamba nti ki nti awo tukomye. Waliwo engeri endala omuntu gy'ayinza okweyongerako n'afuna emisomo eginaamu okumubangula asobole okugenda okukola emirimu eginaayimirizaawo ate amaka ge ye ng'omukyala ate era nga bakolaganira wamu n'omwami we. Era Dr. Angela ayogeddeko ku kya bad culture oba kugamba ebyobuwangwa ebiyinza okuba nga bikyakolebwa nga si birungi. Tulina ekisaakaate ekyo kikolera nnyo ku buwangwa obwa Buganda naye nga tuteeka essira ku ebyo ebigasa kubanga era ffenna tukimanyi nti waliwo ebitali birungi si nti buli kya buwangwa kirungi. So tuteeka ffe essira ku ebyo ebijja okuba nga bigasa ne tugaana ne tulabira ddala nti ebyobuwangwa ebitakyagasa abaana leero oba ebibakola obubi tugambe nga bayogeddeko ku ekyo ekyokugamba nti abalenzi bwe baba bagenda mu maaso abawala basigale emabega bakole emirimu. Okukola emirimu si kibi naye tomusigaza ka butasoma lwakuba nti alina okukola. Tulinayo n'ebyobuwangwa ebirala ebitasaanidde ebibonyaabonya ebikosa obulamu bw'abaana ebirina okukola ki okuyimirira. So tukuza positive culture practices eziri negative ne tukola ki ne ezikuluusanya abaana ne tuba nga tetuziteekako tusobola kugamba nti lwakuba ekyo kyakolebwanga n'olwekyo kye tulina naffe okugenda mu maaso nakyo nedda. N'embeera z'abakyala mu by'okujjanjaba ekyo tusaba nnyo ministry eyongeremu okuba nti amalwaliro n'obulwaliro obutono buli kumpi kuba mu bifo omuntu gy'asobola okukola ki okutuuka amangu kubanga abantu abamu obulwadde nga bubakutte eddwaliro ery'okumpi liyinza okuba nga liri mayiro nnyingi nnyo naye basembeze services eza health okumpi n'abantu ate si kusembeza bizimbe nti kino clinic ya health naye mubeere nga abasawo mwebali ate nga n'eddagala nalyo nga mweriri. Kirungi nti ku musomo guno mpulidde nti n'essira tulisimbye nnyo ku mwana ow'obulenzi ekyo kikulu ddala kubanga embeera abawala ze bayitamu ezibakola obubi ziba nga kiviiridde ku mwana ow'obulenzi oyo gwe tutafuddeeko atabuuliriddwa bwe tulese okuba nti ye nga bw'ali omulenzi tufe ku muwala. So n'ekyo abalenzi nabo tulina obbafaako era ekisaakaate
kuva dda nga tuyingiza abalenzi n'abawala naye olw'ensonga emu oba endala twafunanga abalenzi batono kubanga abantu abamu nga tebamanyi tekisaakaate kyabawala n'abalenzi naye nga tutwala abaana bonna bajje okuyiga okukola ki okuba nti babeera mu misomo egyo egy'enjawulo egigenda obayamba mu biseera byabwe eby'omu maaso kubanga tugamba nti omwana omuto omwana olina mukwata ku myaka egyo egy'obuto kugamba omuntu omukulu kye tuli nga tukuze kibanga embeera zaffe ze twayitamu mu buto ze zitutambuza nga tukuze n'olwekyo tulina okulaba nti omwana ono tugamba asoma n'abuulirirwa n'afuna ekintu ekiramu ddala ng'akyali muto n'akulanga ekintu ekyakimanye kati bw'anaasanga embeera embi ajja kugaana okugiyingiramu omwana ne w'omulekana kubanga era tajja kubeera naawe ebiseera byonna nti obeeraawo omugambi tokola kino tokola kiri ajja kubanga alina okuvaawo agenda asome asisinkane ne banne naye bw'obanga wamukuza mweyo engeri esaani engeri gyasalidde okukulamu bw'anaasanga abanywa enjaga abanywa omwenge abakola ebintu ebitali birungi ebigenda okwolona obulamu bwe ne bw'abanga abalimu abasomeramu tajja kikola kubanga ki yakiyiga so n'olwekyo kye tuba tulina okukola kubateekateeka basobole okuba nga basobola okuyimirirawo mu biseera byabwe eby'omu maaso ffenna tuyige okukozesa ebyuma ebya tekinologiya ebya kompyuta tukole n'emirimu gyaffe tubeere nga nagyo tugituuse ku mutindo ogwo kubanga mu nsi nga bw'etambula tetutegenda kudda mabega nti tuddeyo ku kiri ekyaliwo egendamu ekyo kyennyini ekya tekinologiya so tuleme kwesaasira nti oba tetusobola nti oba nze sirina era kirungi tulina ne minisita waffe wa IT naye ali wano abakyala tubatuuseeko yonna gye bali emisomo egy'okukozesa kompyuta mubatuuseeko kompyuta ku miwendo emitono emisaamusaamu simanyi oba kati era teriiko misolo ndowooza baali nga kompyuta teziriko misolo simanyi oba kati baziteekako emisolo kompyuta tezandibaddeko misolo naye kwegamba yonna gy'ogisanga gikozesa naye ate era mu kiseera kyekimu njagala bagambe mubeere ba buvunaanyizibwa mu tekinologiya oyo mulungi ddala mu byenkulaakulana naye ate bw'omukozesa obubi era aba ddala mubi abamu bamukozesa mu ngeri era gye mumanyi ku busimu buno ne baweereza ebintu ebitali birungi ebintu ebitali bituufu nga basaasaanya amawulire amabi amawulire ag'obulimba bakikozesa nnyo mu ngeri eyo gamba baba balina abantu bangi be balumya si kirungi kukola kintu bwe kityo juzi twabadde wiiki eyayita twatongoza campaign eya mental health mental health eno batugambe obulamu obwongo kwegamba bangi nnyo bagamba nti wakati nga miliyoni mbanga 14 abalinga tuli kugamba emitwe gyaffe sigamba nti nno omanyi omuntu bwaga nti omutwe mulwadde buli omu alowooza nti akuba mayinja nedda si bwe kito bwe kiri ate abali ku leve eyo be basinga obutono abangi ennyo bali ku eno leve ya wansi omuntu n'omulaba ng'atudde awo tali bulungi naye yinza okuseka noga nti mugayaavu so naaliko ebimuteganya eby'omu bwongo naye ebintu ng'ebyo bikola bubi obwongo bw'abantu n'olwekyo mulekeraawo okukola ebintu ebirumya abantu abalala obwongo bwabwe kubanga kikola bubi
mukirowoozeeko nammwe bwe baba nga bakikoze ggwe oba bakikoze omwana wo bakikoze abeewuwo koga ggwe oli kikusanyusa kati oluusi mufuna obuntu buno ne muba nga mulaba nti oba kisesa oba kyewuunyisa oba ki naye n'okatwala era n'okatambuza ensi yonna ekalabe koga naye wennyini bw'okikola bw'otyo naawe obanga akosezza kugamba ekintu ekyo twegendereze nnyo okulaba nti tetukosa bannaffe twagalane wano omukyala atuyimbidde ennyimba ez'okwagalana n'okufaayo ku bannaffe tukikole tujja kuba bulungi tubeere mu mirembe tulina okujja ewaffe kati wali muntu agenda kugituwa njagala nnyo neebazizza abateeseteese omukolo guno n'abantu bangi nnyo sijja kukiddiriŋŋana ekyo minisita ayogedde ku bangi nnyo naye nga njagala nnyo okutwala omukisa guno okwebaza maama wange ow'ekitiibwa Joyce Ssebuggwawo kubanga akoze ku nsonga z'abakyala mu Buganda okumala ebbanga ddene ddala obwakabaka nga tebunnaba nakuzzibwawo bulungi omu ku abo abakyala abeenyigira mu nsonga ez'okuzzaawo obwakabaka era ne bwe bwaddawo ebintu bingi nnyo byali nga tebiri mu nteeko y'omu ku abo abeenyigira ku mirimu egyo kati abasinga ku ffe gye tuliko gye tutambulirako ne tweyagaliramu mukyala Nkalubo era akyogeddeko era ne kutuusa kati akyakola naye ate nga mumulaawaanyirira okufaako obufe takyuka yatandika dde okukola waawo n'abamu ku mmwe nga temunnaba kuzaalibwa naye n'okutuusa kati akyawagira emirimu gy'okulaakulanya Buganda era mu biseera ebyo nzijukira nze nyinza okugamba myaka 25 egiyiseewo naye ate ye yali yatandika nadda baakola nnyo n'omukyala omulala Apolonia Mugumbya naye ali wano Apolonia Mugumbya oyo ku bintu by'abakyala mu Buganda muno yali nga wankizo nnyo awamu ne mukyala Florence Nkalubo ndooza taliiwo wano leero naye abakyala abo n'okutuusa kati bakyakola ebintu kwe tuyimiridde kwe tutambulira amagezi gaabwe baali bakolera mu buzibu bungi nga tewali na bano abavujjirizi bano nga tebalinawo nnyo nti bagenda kubavujjirira naye nga balina engeri gye basobola okufuna ssente batuuse kugamba abakyala babeere nga basobola okuyimuka mu bitundu ebyenjawulo okusobola nabo okuba nti basobola okukola emirimu gyabwe okulaba nti ensi yaffe egenda mu maaso